tubasaba balivasinge basazeemu ekiteeso oba okusalawo kwe baakola nti Uganda eteeka African Cup ne Kenya ne Tanzania. Uganda bagisazeemu. Lwaki bagisazaamu? Ffe tuli kiriya nnyo, ensonga zaffe ziri kiriya nnyo, ziraga lwatu abantu tebagenda kuba seefu nga bazze wano naffe tuli mu kaaba maziga. Ensonga sokola bagamba Uganda is devoid of democratic leadership. Tulina democracy. Eggwanga libayita nga lina amawanga 55 naye omusajja omu ng'alikuza emyaka 4. Export TV to the world. Bannayuganda babadde bakyali mu mazina kujaguza nga beetekeratekera CAF. CAF kye kikopo ekyetabwamu amawanga ga Afrika gonna, nga CAF yali esazeewo nti Uganda, Kenya, Tanzania zeegatte zitegeke competition ezo oba tournament. Looyo omukukunavu Mabilizi avuddeyo n'ensonga ze. Mu kusooka we naadde nakaziwulira nasese nnyo, naye bwe nawuliriza ensonga za Mabilizi oba oliawo nga zirimu eggumba, mbadde nkusaba naawe topapa kunyiiga oba kuliyakitinga. Mbadde nkusaba osooka omuwulirize ensonga ze zonna zaawa zirimu eggumba, oba oliawo onaasaidinga naye, oba oliawo ojja kunyiiga oyongere kumusabula. Eno Export TV, nze omwana Soda, tuli ne Abe. Enamba yaffe weeri awo wansi tunoonyeeko, otukubireko for any reason wetuli okuwelkaminga, subscribinga, commentinga, ate osharinge. Kankwe video ya Mabilizi yonna ogirabe, mpanvumuuko naye kakkana owulire ensonga za looya Mabilizi. Export TV, Mukama akunkuumire. Yes, comrades. Mbadde nnina okujja live for a short time newankubadde ndi busy. Ngaabo mukimanyi, on a working visit. Not visit. I'm on a working trip, very busy trip to Eastern Uganda. I started in Kumi. The other day we had a hearing of Ozzy's case where the DP was not ready. We argued I wanted an admission against Moz and others. The chief of Kumi said she will make a ruling the next year appearance, which was put at 16th of August, sort of October, that is next month. The DPP was given up to 4th of October to make a reply. Then you had to go to Kumi to open up a new case against Moz and his gang there, over there, Lala and Soroti sports grounds. That one is also was done yesterday. This morning we had to go to Mbale and file another case against Asigazi's, those Uganda police illegal directions, telling people not to go on with their rallies, claiming that they have powers. I think they are purporting to stop FDC, Chagulanyi. Basically, FDC and Chagulanyi, they wrote a letter to Chairperson Mabilizi that they want to give him protection, and then they issued a purported notice discontinuing rallies. So we had to sue them here. But yesterday, more importantly, ekindese ku live olwaleero, the African Cup of Nations, oluvannyuma lw'okwetegereza ensonga zino ne ttiimu yaffe wano ne twegeyaageyaamu ebintu bingi, twasazeewo nti tulinnye eggere mu nteekateeka za Uganda zeri mu kwepaapalika nti yayagala teekateeka African Cup of Nations 2027 okulagana ne Tanzania ne Kenya. Boogedde ebintu bingi naye ku bonna aboogedde ebintu ebingi sinnalabawo omuntu awakanya nsonga
omunaana kuba ffe tukuma butumu twazze bulungi ne tuwa ensonga munaana lwaki tulemerako era tulowooza nti si kituufu okugamba nti Uganda egera mu maaso n'okuholding African Cup of Nations. Ensonga ezo bonna tebannaba kuzoogerako naye bali awo boogera ebintu bingi era kaakati ensi yaffe naffe yaffe kakati nzize live ensonga zino nzimulungule emu ku emu mutegeere. Ebbaluwa eno yatuuse jjo Cairo mu ofiisi ya president wa CAF era ndowooza bali mu kugikolako. Twabawadde ensonga munaana. Ensonga esooka twabagambye nti Uganda terina democracy, terina bukulembeze bwa democracy bwonna. Kakati actually twamaliza tubagamba nti tubasaba balivaasinge basazeemu ekiteeso oba okusalawo kwe baakola nti Uganda eteeka African Cup ne Kenya ne Tanzania. Uganda bagisazeemu. Lwaki bagisazaamu? Ffe tuli kiriya nnyo, ensonga zaffe ziri kiriya nnyo, ziraga lwatu abantu tebagenda kuba seefu nga bazze wano naffe tuli mu kaaba maziga. Ensonga esooka twabagambe Uganda is devoid of any democratic leadership. Terina democracy. Eggwanga libayita nga lirina amawanga 55 naye omusajja omu ng'alifuza emyaka 4 agenda mu maaso mu kiseera ateekateeka okulonda okwekipatiira. Twabagambe mu kalulu ka 2021 ye nnyini Nakyema yalandira nti yassaba 54 yajjako intaneti abantu ababuzaawo. Kakati bakimaki wano bwe bajjako intaneti abantu bebabuzaawo. Kakati ne tubagamba nti n'omusango gwatwalibwa mu kkooti tibalinayo akalulu kabadde kamankyolo. Looya wa Museveni yatuulangani ng'omulamuzi n'akola ensala ez'ekimpatiira. Kyokka n'omuntu yennyini omulamuzi yajja n'agamba nti bannaye nze nyimiriddewo ku lw'ensonga zino mpakanya bannange. Naye fayiro ye baagibba ne bamwesa okusoma fayiro nakati baagala mugoba mu bulamuzi. Eyo ensonga emu. So tubagamba nti ensi etaliimu democracy, ensi etulugunya bannansi, ensi ebakwata, ensi ejjako intaneti, ensi ekuba abantu amasasi ne bafa mu nnaku 2 ne bafa 54. Lwaki etegeka African Cup of Nations? Then nojja ku gundi ku fair hearing, fair trial. Tubagamba mu number 2 a person who finds himself or herself in Uganda is not assured of a fair trial since civilians are dragged to military tribunals. Mugera leta wana abantu mbalete niye bajja kukola mu court martial. Court za pesa nyingi za tezikola ze basaba na emyezi 18 nga siguliddwa nali siriwo ne bankolako ebyekiyaya kanali mu komera sigenze na maaso ga mulamuzi naye kisinga okwennyamiza ne bwe najulira ogamba nti apiru yange ewulyo nakatewulirwanga we nabagamba bagirenga banta bagamba nti gwe ogenda weetonde ate nga nali njulyo. So ensonga lya twabali tubagamba nti wano Uganda ebe tewali kisoboka kubanga omuntu ayita wano abantu bakwatira wano mu munamanya bajja kundira makomera. Nitubagamba ensonga ey'okusatu amakubo ge Uganda age Kampala gali kabajasi bangi nnyo buli otambula mita 25 osanga akuttemu. Kakati environment osobola gizanyiramu yoteekateeka sports, osobola okukola sports mu environment eyo? The answer is no. Netujja netubagamba namba 4 freedom of assembly, abantu okukuŋŋaana. Nakyema yakyesigaliza poliisi ye yekikola yokka. Tulina ekyokulabirako ekya FDC ne NUP babaganya okuŋŋaana. Chairman wa Sabiri we yali atuuza olukiiko abamugamba tebajjamu abukulu wano gundi Kyagulanyi bamuganye. So eggwanga eritalimu bantu beyagala mu byabufuzi musobola ty abantu okubaseefu bantu baloonakuba emiggo nga babalabanga balabe baabwe. Namba 5 tugamba waliwo corruption, sectarianism ne nepotism. Newankubadde nga ebintu bino mu mateeka ga Uganda Corruption Act misango naye wane Uganda bo bakifuula nti kiri okay. Nembaga ekyokulabirako nti minisita wa sports mukamuntu afuga kuno olwasa embapula ze mu parliament baga nti bazirina akati ggwanga kyeru. Enamba ey'okutaano. Enamba ey'omukaaga nembagamba
ekisaawe ekisinga obukadde wano ekyateekebwawo act yatamunoza lwakinakivuwa Memorial Stadium Memorial Trust Act kyatundibwa 90% y'ettaka lyakyo bagiteekako gazimbe g'amaduuka ettaka baalibba ne balitwala kati ensi eyagala emizannyo ne mbagamba wano ennamboole ku kisaawe bazimba ekikula ne bazingizaamu amaka g'abantu ne bakuba emiggo ne babba ebintu byabwe ne bagoba nti babasasudde eyo ensi gye bajja bagende ennamboole abafu abagobwa ennamboole abatasobola baba bakyali banyimbu ne balumba abagenyi baabwe tebatuleke namba 7 ya kisaawe kyennakivuba namba 8 eri ku FUFA ey'amagogo era kyalinamu yadde demokurasi n'omulu n'ogumu twabagamba FUFA eyo terina kulonda kwa mazima na bwenkanya buli ayagala okwesimba ku magogo bamukolako effujja ne bamudisqualifyinga nembawo kyokulabirako kya Mujibu Kasule magogo yakola effujja paka yamujja mu race kakati eyo FUFA yegenda okupostinga abantu wano nti eteekateeka kulonda kwabo kibawe tugamba nedda so netubagamba finally nti I got a request that you reverse your decision so that Uganda is excluded from organizing 2027 African Cup of Nations. As a federation, you are required to stand with Ugandans during this dictatorial and despotic turmoil, as opposed to being pro-rulers who normally use international stage to dupe the world about the reality of our suffering. Further, the safety and the rights of participants and visitors may be highly compromised by the rogue state machinery here. So, we cannot be here. You see, ndaba abantu baleekaana mu Uganda ffe tuli bannayuganda bwemubanga mwagala Uganda tutwale wamu naffe mulekedde embira ffe libeerewo mutuleke tutambule mu bantu tukube kampeyini muleme tuteeka makomera ga kiyaayi nakola obusibe obw'ekibbi myezi 18 nga Museveni abagambye mbu simanyi mbwe abantu ne batwalibwa babasiba naapiwo tebagiwulira be naleka erozira bali bameka be bakwata mu 2021 okuva 2020 bebuzi bali babatadde bameka abali okubya ekiyaayi bayola ekyalo kiramba kino nti mugende simanyi ntara mufebinyerwamu enjaga so Uganda tegende si yammwe mwekka Uganda tugi owninga ffenna bwe mubatuba tugi owninga ffenna bwe muba mugamba nti mwagala African Cup amuno tuwedde embere ali muli serious ukinajira sagena gitujja kugendayo twogere ensonga zino maaso ku maaso n'abasajja bagambe Kenya ne Tanzania jababwadde eri abakulembeze babe bakamala bbanga ki ono luto yakamala tanabana kuweza yakamala mwaka gumu Samia tanabana kuweza kusanya kisooka kakati lwaki mumulowooza nti ffe wano awatali democracy batakyusa buyinza munaffe tugenda okuteekateeka wasimanyi African Cup of Nations kabulanga na African Cup of Nations mutusibye mutubbye muse business zaffe buli kimu kigize mutumye emirimu mwagala tumusirwaze ensimbi bano bali bulungi tugenda kukola obwaffe twawandiise ebbaluwa CAF yagifunye tujja kukola amakuba amaalo kinakyetakakiteeka kuzosi naye tujja kiteekako buli kimu tujja kikola paka otunabashuwa nti bino ebintu byabwe bino ebikyayi byaba otubba musimanyi bateekateeka African Cup egende muzezi na democracy tufuna democracy Museveni bwalivaako oba waliwaayo obuyinza ku democratic tuligifuna naye kitali ekyo lwaki bagireeta katubere mu nnaku yaffe simanyi abantu bagenda ku ababodaboda abagenda tunda ebintu bwemumalidde mumakomera ababodaboda singa bakola ne bodaboda zemukwata buli lunaku bamubasaba ebintu ebitaliiyo jobera pikipiki ekola erina buzibu kyobwamaanyi buli round nemuzitikka nemuswana nemuzimalirayo abo si bannayuganda abo mugenda bakwekawa omunamuyise wana abantu abanabo bazze okujja mu African Cup of Nations so tulemedde ku nsonga yaffe tukiremeddeko tukimanyi aye tukimaintaininga bwemuba temusobola kurespectinga ddembe lyaffe bwemuba temusobola kukompesatinga abantu b'ennamboole bwemuba temusobola kukwata ttaka lya kinnakivuba okulijja kwaba abayayayi abalizimbemu agazimbe bwemuba temusobola kujjawo nepotism tribalism wayo ne sectarianism bwemuba temusobola kuleka kwetaya mu ggwanga lyaffe bwemuba temusobola kutuwa fair hearing nemulekera kuteeka amakomera ku bintu ebyekiyayiyayi bwe musobola kuta abantu bemusibira bintu bya kibibbi then mubeere wano mwagamba mwemalirira kati lwaki muyita bannayuganda wano bangali bannayuganda wano mwagamba era mwemalirira muyitenga bafuzi bannammwe muyite bamunabo babakyale muyite abakulembeze abalala abasibira ngo bajje bakyale wano
muyite Putin bakyalewo naye ebyokutugamba nti mugenda kujja wano mutulimbe nga tumulesa African Cup musiwaza abantu ene ffe tusula nga tweyaguza muse business zaffe abanafu mubamma emirimu mutukozeeko buli kimu mutuganya okutambula mutubbidde mu makooti kooti muzigadde kisaki yasalawo mwagala mugoba mulamuzi nagenda okufuna ensala yange nekooti nemugiggala mutusibye ebyekiyayiyayi bwemuma mumanyi nti Uganda yaffe ffenna tunogibaamu tujja gibaamu naye nga tugibaamu nga ffenna weetuli nga buli omu agiyagaliramu tetugenda bakkiriza temugenda tunyumiza musimanyi African Cup ejje mwaboolubatu mutumiza wooteri zammwe abatakkanya nabo mubapangapanga amabanja awo nemuzitwala kati mumbulireyo wooteri mumbulire alina wooteri atakolagana regimu nti oyo gwe mulaba kyalina wooteri gaggadde egenda okusuza abagenyi ba AFCON atakolagana na regimu oba mumbulire ani agenda okufuna contract ezimba ekisaawo nga si wa regimu enambula ani azimbayo si bo benyini bebazimba ose ne bazitwala mu UPDF ne baddira abantu abanaku ne bagoba ku ttaka ne basooka basibira makubo ne bayitanga mu mifuleji nakyo nekyabalema ne bakuba emiggo kubadde nga amagye gegoba abantu ku ttaka nambula oba egamba nti yalina ettaka libagibbako lwaki yagenda mu kkooti newaaba ensonga ezo so tetuli batumbaavu era tetugenda kukkiriza tufula batumbaavu kulowooza nti bwemugenda kudda buzzaawo mugambe nti mu butuufu tugenda kubeera wano mutunyumize omanyi kakati African Cup ezze fenga Uganda bwebatusiba tuli bannayuganda abalekala nobweddambala bwebansibana ani yafaayo ani yajja nakyalira kwabasinga okulekaana awo musimanyi biki oba bannayuganda abaliyonze bintu nabo obusibe nga bwakiyaayi olina akwata omwana w'omuntu namugamba mukwana akasango ka magistrate n'amala okukomera emyaka 2 nga taddanga na mu kkooti so tetugenda kudda ku ebyo bintu byammwe byakubeera awo mutukange kangenga manyi kakati fenga Uganda weba yaffe ffenna kakati tetugenda kubakkiriza kudda buzzaawo tugambanga nti Uganda ya Museveni oba eno si government program lwaki Museveni acelebratinga ne mukazi we ne batayiwa lwaki bacelebratinga bwebanga si government program because baga kutubbirako basirwaza abantu nti ensi eri bulungi wanaamini singa teyatuuza OAU osanga abannayuganda baali badde yaddeko beyabuzaawo nebintu byakolako effujjo naye yatuuza yateekawo embeera nti Africa yonna emukkiriza era kakati bweba emukkiriza n'olwekyo basobola okugenda mu maaso which you cannot allow kakati abamu bagamba tetujja kukuwanga temufaayo obudde bukyali wano ensi nyingi badisqualifying nga bula myezi 6 obudde bukyali nnyo 2023 ekyo na myaka giri tutandikidde twagadde bba wa time kuba wabudde kuddaawo tyandika akati watugamba leeta tubagambye obudde bukyali tebiri wano Uganda ffe twagalawo bagenyi bavudde bweru abaze mu African Cup kuba tulina ebizibu byaffe wano ebitumala abasajja batukuzezza akagiri tukyalina byetulya tukyalina gyetukola oli wagula boda abebenya ate boda basooka gimuwola benyini bagimuwola bamala okugimuwola ne bamukwata mutalina third party ya boda ne bamukwata musimanyi talina element ne bamukwata musimanyi talina simanyi reflector ne bateeka boda ne baziteeka awo si bannayuganda so lwaki mbadde n'okujjalayo kujjawo nonsense olokoso bwe baleekaana bwe mulowooza nti biryawo byakusaga tuli ku serious matters ate mbu bannayuganda njagala mukimanyi mwe waliwo balina akajanja badde balowooza mbu bo bajja kuddanga ffe tuboneebonenga Museveni atusibe atusize nga tutunula twegobenga tumalire mu makumi atukole ekibombu nga bali awo banyumirwa banyumirwe bagende nga banyumirwa buli kimu then bamale bagambe African Cup ejjenno wano Museveni yasaba abawagizi ba ASEM ejjinja nga baselebratinga ogwo tegwali mupiira polisi yabasiba kati obasobola okusiba abawagizi ba ASEM ejjinja nga baselebratinga ogamba otya mbu tasibe gundi tasibe bawagizi ba Algeria abana abayise ebivulu mukubo ka Algeria ewangudde ombiyita ebyokusaaga kitegeeza nabo asobola okubasiba kuba yeye enkola ye yaki ey'ebintu bujja wano buli bwemukuŋŋaana bwe muti ng'abakwata so bwe muba Uganda bwe muba temusobola kukuuma ddembe lyaffe bwe muba temusobola kujja bantu mu makubiro mukwatira obwereere
omubadde musobola kujja maje ku street tubanga abali mu lutalo omubadde musobola kompesatinga abantu b'ennambo eno ensonga zonna nga bwe twazogeddeko tujja kulwana era bwe naba tiketi tujja gisoda tujja genda e Cairo bwe baneefuula mbu tebakoze eki tebawulidde ensonga ze tujja giswalayo physically aye tujja balemerako ebbanga byonna because Museveni muleka akola akyaze bakulembeze banne yamanyi akyaze akole ebikiko besimanyi Pan African Movement simanyi bannashema lye bakuŋŋaanire naye ebyokujja wano omufu ali mu ddiira afudde abantu bakabamboosa mamupiira mu lujja oli omufu afudde abantu bali awo bakaaba mama agenze nnyo nti mujje akapya tusambe kyetulimu wano every day is a tamode just last week bakwata omulenzi Western Prince constitution ekava 48 hours mukale mu kooti bamutadde waiso wiki namba ne mu kooti tebamutaddeyo mbamutaddeko subversive activities kati ebintu biri wala nnyo naye mmwe mulowooza mujja kubeera awo musakanye mutunyumize simanyi nga mwagala okufuna abahoteri bafunemu gwe wa hoteri bajja bakusibayo ennaku 2 kakase tetwakola myezi 18 bajja bakusibayo ennaku 2 makumira ga Museveni kakase so ogwo omuzannyo gwemuleeta gwe mulowooza nti bintu byakusaaga tuli serious tuliko tukitegeera aye tukitegeeza abagamba kyalo tekinnaggwa kyawedera tumulena bisaawo tekinnaggwa Africa CAF gena gigamba era tujja giremerako okina kirasa tukawo tujja tuukayo bina lweraga kufuna appointment na president tujja gifuna mugambe sebo tuleke waffe kuli esootinga mulijja naye eno yebafugidde emyaka 4 ye musajja ne family be basobola Museveni atamba ne basoma kubo sawa namba kakati abagenyi ba African Cup muli batambulizaawo so ensonga zaffe zetulina ziri serious so njagala gwayagala commentinga nga odda mu nsonga zetukoze eki zetuleeta sagala byakudda tuli busy twagala byakudda commentinga ebitategeereka simanyi eno Uganda simanyi bannayo naffe tuli bannayuganda si yammwe mwekka lwaki mutuyisa bulo omuntu n'omugaana okutambula ogenda okunoonya obuwagizi n'omugaana buli kimu oba naye bwanti ofuga simanyi mukazi wo minisita simanyi omwana wo gundi simanyi gundi simanyi muganda wo simanyi yagaba simanyi eza nadisi awe fools kati mubayitira ki ezo ensi ze bayita esamba emipiira zeyisanga bo waliwo yabadde aŋŋamba nti Kata yakyaza World Cup Kata Kingdom ye Kata eriyo citizen yavaayo najja n'agamba nti bannaye waffe tufa so duty yaffe constitution tugamba mu article 3 to do all in our power to restore our constitutional order after it has been suspended obuzibu bwonna nga buzze so Museveni bannaze bagamba mu 2017 jajjawo constitutional order yaliwo n'ateekawo eyekimpatiira ey'obuliisamaanyi akati nga bwe yagiteekawo naffe tugamba nedda tugenda kusirika busirisi abo batufuga tubeere wano mu nnaku yaffe lwaki ayagala okukyaza wana abagenyi abalimberi so yeyo ensonga ez'amaanyi nsonga 8 lwaki twagala AFCON ereme okujja wano ate era amagambe tujja kukiremerako because utakiremerako titugenda kukola ki as a country tulina gye tulaga kigamba mubuliga bana abakazi bajja batubonyabonya nakuba omwana amukuba n'amaana amuteeka mu ffumbiro munda n'amusibirayo mu ttooyi n'agamba baganye nti ensi eri bulungi wana abaka tuli bulungi tweyagala ffenna naye kati byemutugamba naffe tubeere mu ebyo ebyekitumbabutumbaavu ebyo nti kakati etofaayo nga embeera weeri wano kweyagala naye ng'omwana gwe bakubya ali mu sitoowa because bagala okola bajja wano bakwate abantu bateeke mu makomera bamale bateeka abaserikale buli wantu babagambe eno Uganda wano byafuuse eggero tetusobola kubeeramu eyo mbeera so tumaliridde ate nga tukitegeeza awalowooza nti tuli bakusaba tusaaga ensonga ezo twazirowoozeza ebbanga ddene twaziwadde obudde waffe obumala tugamba ensonga ze zino so twagala omuntu atwaŋŋange
ku African Cup ng'alina ensonga atugambe nti Museveni teyataba abantu 54 mu 2021 atugambe nti bawamba abantu nga National Police bakamuwamba atugambe nti ku makubo tekujjudde bajjaasa atugambe nti tebansaba ezikumana nga tebampulidde nga siri nawo nono omulenzi yatta omuwala bakonflict okutta omuwala mu kisa ye kisaki ono owe mukono bwe yali taliwo tebamusiba tebamusajja busibe nga taliwo jaji yagamba bwe muli mukwata alikomawo wano era bamukwata bamuza bamulimani nga jaji wanajja naye nze bansabye obusibe nga siriwo ne bankwata tebamanyi oba nali kugamba masasi basikudde masasi ne bankwata direct mu komera sali mu Uganda Bannayuganda bansaba nabo bamuze emyaka 5 mu makomera nga ne fayo teziriwo ya KAI bwesi Bannayuganda so bebale mwana mulowooza nti Uganda yammwe kababeere Kampala ne mubitundu byane mujoga ne mulowooza mukuba omotoka simanyi muri mu regime tetugenda bakkiriza kulaga nti mweyagala fena tweyagala oba mwagala lugalo tumire tuna kunyumirwa fena oba se ekyo bagende bagikolere Kenya ne Tanzania nda after all bakakyusa obukulembeze fe lwaki ebikusa obukulembeze okuva kyena namukaka lwaki Kenya ekyusa fe ayitukyusa ne Kongo yakakyusa bagende bazanyire Kongo bagende ekisasha nabo yakakyusa obukulembeze ne Burundi yakakyusa lwaki bakuvala ke Burundi wano batuleke batuleke batweso ovuneso otinga tuli bayita nebino ebyokuddira abantu abolubatu oli awuza ngusimanya wafufa ate mukubeera wafufa ate buli amuvuganya wagano amutako obugundugundu aleme kumuvuganya so tetugenda kukiriza bintu ebyo tukiremeddeko yatulemeddeko bana schedule wana tight nnyo ebyokola bingi naye tunyumiza thank you so much bali Mabilizi fundraising egenda mu maaso sente zotu zinoonya kuba ze zikola gino gyonna emirimu 0701 8831 Ibrahim Nkulabye njala typinga wano gundi zigani bali ya typinga wano namba naye namba zaffe ziri 701 881231 zezo ya WhatsApp tuna 0787263086 ne mobile money mutwalo ebiri because what we present tukola because tunabalinda baza babuli makubo gaffe gonna aga sente nagendo bamukomera office nga bajigala na lincha ina rent ngane ne ngamba kwa sina na wenzo yayenga nzijja wazi enkolanga kumira linkapo eriyo nayo mabuga yona ode bali babante mate madentega so 701 881231 na 78723086 fundraising numbers zaffe tugenda kulekera tugere tutunkire mu CAF webina alema CAF ja tutunkira mu FIFA mu FIFA because ensi weberinye eddembe ly'abantu lwaki oyitawo abantu abalala because they don't respect humanity because humanity has inherent rights banaye tujja kuddamu Export TV to the world.